Hello, good morning, our beautiful viewers. Today is the 24th of July. It's a Wednesday. Inangambaniza nnyo wano ku Mutya. Wow. Onakwero nja bajukizaako nti your opinion matters to us. So scan the QR code eri ku screen and you share your thoughts. You know, you can suggest the guests and propose the topics, you know, that matter to you. Fetujja kubanga tubiddamu ate nga tugoberera ebyo bye mwagala. Please don't forget to scan that QR code and do everything that we've said. Welcome to the show. Onakola leero. Hi, tulina omulamwa gwa nkizo nnyo ate guvuddeko makamangi nnyo okubanga mulimu obutabanguko ate eno n'ennyombe ezitakoma n'ebizibu ebiteewalika. Weewaawo onakola leero tugenda kwogera ku submission. Yes, submission mu bufumbo era ng'omukyala gwe twese onakola leero mukyala Mmiri Nassolo Kikomeko agenda kuba byonna abitulambuukulira. Beerako ku conversation ku Facebook ne Twitter or YouTube and then you give us your thoughts. Tutaddeyo poster kachanga mutubanja mukyala Mmiri leero tumuleese and she's very happy and excited. Onakola leero katubeere ne paka saa 5 ez'okumakya twogere tunyumyemu. Good morning. Yes, no topic yankizonyo whoever's just joined to togire ku submission. Abantu abasinga bawulira ekigambo submission in marriage ogamba easy kale sisobola naye nga ate obufumbo onoonyayo ki obufumbo n'obutambuza otya nga tewali submission omwami n'obutambuza otya nga toyagala mukyala. Weewaawo omukyala ono lawyer, pastor, women and children advocate. She's the director, Africa Maisha. She has done wonders in the community and she has inspired so many people. Onakola leero twagambye nti Mmiri, mukyala Mmiri, nti ikugamba yasaanidde okwogera ku nsonga zino because mufumbo. Ate naye kirala bw'otunuulira obulamu bwa Mmiri n'engeri gy'atambuzaamu obufumbo bwe n'engeri gy'akwatamu famire ye kwegamba ogamba kale bannayinza oba kiki kyendi mu kukola ekikyamu kale kamuyigireko kino kamuyigireko obwetowaze kamuyigireko okubeera hambo okubeera omukyala amanyi okwogera ayogera n'akawoowo. Juzi mwakuzizza anniversary bakuzizza anniversary I think 8 years 80th anniversary ne bakola photoshoot yawo naye ng'obugambo bwoweekerezako omwami my lord husband weya kyetaaga kisa kya Mukama nekugamba n'otegeera nekyo ky'olimu because kati ennaku zino abantu tebakyabitegeerako ddala Mmiri. So right now we are so humbled that you're here. I like the way you're proud of the chintu partnership, the marriage you're in. Gyotambuza obulamu bwo. Engeri gy'okwatamu omwami twamukyaza juzi wano naye nga omwerekeddeko neera ne bwe yava mu studio engeri gy'omukulisaayo lenga bannange. Hey, what are we doing? What are we doing wrong? Anyway, welcome to the show. Buuza kuba tulaba tugenda kubanga tunyumyamu. Abalabi ba NTV ne Spark TV. Yes. Ndi musanyufu nnyo kubeera wano. Mwasuze Mutya. Kansubire muli bulungi, kansubire Mukama abakoze bulungi. Neyanziza nnyo omukyala Stella webale kunkyaza. Ndi musanyufu era nesunze okunyumya. Kumboze eno. Amina. Tukwaniriza nnyo. Nange ndi musanyufu okubeera wano. Ojjudde composure n'ekisa omuntu akutunula agamba yes ekitiibwa kikugwana like you're very composed. Ekitiibwa n'ettendo bya Mukama. Amin. Omwami ali ate ne family. Mwami mulungi. Siri naye leero babadde alina byamaliriza naye ansuubiza nti we naamalira ajja kuba nninzeeko wabwerwa naye nga abatumidde abaagala nnyo n'abaana baffe babatumidde beesunze okulaba show nga bakomyewo ku ssomero naye nga kitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Amina.
Since oli pastor osobola tusabirako ko kale katwebale mukama tukwebaza kubanga oli mulungi webale mukama kubanga otukoze bulungi kubanga tuli balamu kubanga tutambudde yonna gye tuyise okutuuka wano mukama n'abali mu kulaba NTV ne Spark TV enkya ya leero nzikiriza nti mukama obakoze bulungi tusaba mukama obeere naffe otambule naffe olunaku lwaleero lwonna ne mu bigambo bye tugenda okunyumya olwaleero mubeeremu ekitiibwa kyo bibeere byansa bibeere byakuyiga byakutereeza bya bulungi mukama tusabira n'emikwano gyaffe abali nga balina bye bayitamu mukama oyimirire nabo obajje mu mbeera emu bateeke mu mbeera ey'okwesiima tukwebaza gwe mukama abeera naffe bulijjo mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amina. Thank you. You're welcome. Okay. So olunaku olwaliro omulamwa submission obufumbo and abantu bangi bastrugglinga n'ekyo olwa religious beliefs ez'enjawulo bye bakkirizaamu bo nga bo mu byobuwangwa society engeri gyekirabamu abantu abamu in some cultures bagamba nti omusajja bw'omugondera ennyo ate ng'ate atandika okukola ki okuwaba you know or then abasinga just kikula kyabwe ngeye nga tasobola kubeera mwetowaze oba tasobola kukakkanako gamba n'asaavinga omwami gwe mu bufumbo obwo oli submissive era okikola otya? Webale nnyo ekyamazima nti bw'obeera mu bufumbo nga ddala obulimu ng'oyagala okuweereza kuba bibiri obufumbo nga enkolagana wakati w'abantu ababiri n'obufumbo nga abantu ababiri nga baweereza mukama okuyita mu bufumbo bwabwe kuba byanjawulo kati nze obufumbo bwendimu bwe bw'abantu ababiri nze n'omwami wange tukola obufumbo obuweesa mukama ekitiibwa so okuyita mu bufumbo bwaffe tuweereza Katonda so kati okusinziira ku kika ky'obufumbo nze bwendimu submission enkakatako sina option. There is no option than to submit. Naye waliyo n'abantu abali eyo naddala nga oba oliawo si kyekika kye balimu kyekimu naye nga abali mu bufumbo ebintu byonna byonna bye tuyiga ku submission bitandikira ku bufumbo ebiseera ebisinga so omuntu yenna eyalibadde mu bufumbo element ya submission oba ekintu ekyo ekyokugonda okwewaayo n'ogondera naddala omwami kyalisaanye okuba empagiruwaga nnyo mu kuyimirizaawo amaka lwaki nti submission nga bwenkyogeddeko nti kwe kugonda n'okkiriza okuluŋŋamizibwa bwe twogera ku maka twogera ku foundation ya creation Bible nze gyenzikirizaamu etugamba nti mukama bwe yatonda okuva ku ntandikwa n'atonda ebintu byonna bwe yamala okutonda Adamu n'alaba nga ddala tekisaanidde ye kuba yekka kati n'amutondera omubeezi Bible bwetusomesa kitegeeza nti foundation y'ensi okulaba okutuuka yonna we yali mukama n'agamba kati tekisaanidde that was the first time actually mukama we yatonda ekyo naga tokyakakibuzeemuko kati awo kwe kutonda Eva kati bwe yamutonderaawo era ebyaddako awo ze instructions ezaweebwa ti Adamu anaakulemberanga Eva n'amuyamba omuyambi Eva n'alabirira abaana Adamu n'agenda n'akola so buli muntu asubscribinga ku bufumbo oba yayingira obufumbo n'alirowoozezza nti submission teyalibadde by the way kyalibadde kyekimu ku focus kwebeera tera nnyo okubuulira abantu ne mbagamba nti omwami nga tannaba kuwasa mukyala afune oyo omuntu gw'alaba anaamugondera anaasurrenderinga oba omukyala alonde oyo omuntu gw'alaba nti anaagondera because singa batuukayo eri ne besanga nga tebikoze nga bigaanye then bajja kufuna obuzibu bajja kustrugglinga oba bajja kulemererwa bamale baveeyo abamu babeerayo ne babeera nga bafuuka ba Luganda nga basigaza kukuza abaana nakuuma bintu oba maali yaabwe naye ng'ekituufu kyali badde nti buli muntu ali mu bufumbo yali badde abubeeramu nga musanyufu
ate foundation ya maka galimu essanyu oba abafumba abayina essanyu abawesa Mukama ekitiibwa kwe kuba nti omukyala asigala nga mwetoowaze era nga receivinga instruction okuva ew'omwami naye ng'ate n'omwami naye akola omulamu agwo oba obuvunaanyizibwa bwe oba okwagala omukyala nga bayibuli bwemusomesa. Okay, kirambukuludde bulungi nnyo. Kati wano okukkiriza okulungamizibwa kugamba olabefu omulungi yandyetaaza okutegeera kitandika wano nga naakamusinkana hello I'm Stella my Jojo nice meeting you otanga okudeetinga naye nga ngonda bitya ekitiibwa respect and all oba wano omuntu omulabira wano nga enenge ejja kuyisaamu bintu birala nnyo netuuka mu marriage nengamba kati ngenda kweta submissive wallahi bw'otyako empeta bijja kukyuka. Nalirowoozezza nti embala y'obwetoowaze teyalibadde condition or season ku muntu yenna nti simanyi muntu gwe baakuza ng'ewaka bamugamba nti teweetaaga kuba mugonvu oba teweetaaga kuba mukulembeze. Actually submission erimu dimensions nti ne bwe tukula bwe tuzaalibwa mu maka gye tuzaalibwamu oba ne tukuliramu tubeera submissive eri abo abatukulira. Sometimes baba bazadde baffe mama ne taata other times relative mama muto taata omuto oba senga so we are submissive ate cultures from an early age. Ate cultures ezimu kati ngaffe wane Buganda batuyigiriza n'okusubmitting eri bakulu baffe nti bw'obeera nga emyaka gyo giri 10 nga mukulu wa ina 12 oba 11 aba mukulu era babeerawo level of submission ebeera yeetaagisibwa nti ne bw'ogenda ku mulimu n'otandika okukola era wabeerayo authorities to submit to. Kati obuzibu olumu kale bwe buva nti abantu balowooza nti oba submission is operation nti kuba kujjako ddembe lyo ery'okukola bye waali agadde naye ng'ate mu ngeri ennungi submission kubeera kukkiriza ekyo ekiri ku muntu oyo akuli waggulu okuba nga aki-impartinga ku ggwe. Sometimes wisdom, sometimes knowledge, ebiseera ebimu instruction, okugaidingibwa, okutereezebwa, okuva eri bazadde baffe okupanishingibwa. Kwegamba kintu kya bulungi nti kyalibadde mu muntu yenna before, during and all their lifetime. Nti n'abazadde babeere intentional nga bakuza abaana to teach them that okay waniwaka ebintu biriwo ebiti naye gy'oligenda ojja kwesanga nga waliyo obukulembeze obulala nga kikukakatako okubanga owuliriza oba n'okkiriza okulungamizibwa. So mu relationships nga bwe wabuuziza during the dating time it is okay for you to be you. Obutagonda to create impression. Buli wobeera nga gwe yeggwe kuba tetunenya bantu lwa bintu bye batakola kati ng'obwetoowaze waliwo bye batabusomesa oba waliwo abantu nga bakulira mu family nga ziri liberal waliwo n'abantu nga bakulidde mu cultures ng'ebintu ebimu nga bwe wayogedde tebabikiririzaamu. So kikulu nnyo omuntu okubeera nga ye munno n'amanya nti gwentwala kyekika kino obanga waliwo bye yaleetaza okukyusaako n'akuyigiriza. So kati be you. Naye bwe twogera ku submission entuufu in marriage it starts with the groom. Who is supposed to be submitted to? We submit to the groom. Kati kino kituzaayo ku bika by'obufumbo nti munnange gwe oli mu bufumbo kikaaki okusinziira ku faith culture ekika ky'obufumbo ky'olimu level omuntu gy'afuukira groom wo awo otandikira okugamba nti submission eri Bible gyeyogerako eyokuba nti abaami mwagale bakyala bammwe nga Kristo bw'ayagala ekkanisa n'abakyala mugondera abaami bammwe nga bwe mugondera Katonda bwe mwaligondedde Katonda wammwe. Kati awo ku groom awo abantu bwe batategeera bulungi ne bateekawo engira ate kati simutegedde simumanyi omuntu kasita omufuula n'omutongoza n'ogamba ono ye mwami wange najja ewaka n'akusasula ng'omukyala n'akola byonna byakoze n'akufuula omukyala n'akuteeka mu maka ge awo oba toyina excuse egamba nti kati sisobola kusubmitinga because weewaayo dda
kubanga kugamba nti by virtue of you becoming their wife you automatically agreed to them grooming you. Kati grooming eno kuba kuteekateeka kuteekateeka muntu ti omwami awasa omukyala bambi kakyala kaye nkawasiza naye kabulamu bino kati n'amuwa direction namugamba nti kati nze wange mu nsi gyozze ebintu bikolebwa bitya bwe biti bwenkeera ku makya n'alyagadde okunywa kacaayi bwenkomawo amazzi gange gaba gayiseemukko ku mpewo bwenkola bwe nti bwe tukola bwe tuti kwegamba kati ezo instructions eziva ew'omwami ze zidetermininga level of submission ey'omukyala. Okay. Instructions weziba hashi wakati nga ku muntu ye ng'alaba ate awoyiseewo nnyo nga ndabanga operation instead of submission. Kati awo tuddayo ku kye nagambye nti nga we nanyonyodde wali nti omukyala asubmitting eri omwami nga bw'asubmitting eri Katonda we nti nga bw'ogamba nga olaba ne Katonda naye atuwa chance okuteesa naye kya buvunaanyizibwa oba kya bwa Katonda omukyala okutegeeza omwami we engeri gy'awulira ku instructions zakoze eki zamuwadde. Nagamba munnaye kino ndaba kinkaluubiriddemu ate n'omwami ng'ayagala mukyala we munnange kimukakatako okumuwuliriza era n'akola adjustment. Awo tugendera mu nsonga z'obuntu oba ze tuyita ubuntu nti singa abadde muganda wo nga waliwo amuyisa bw'atyo kyali kusanyusiza oba maama wo bw'aba nga taata we yali badde yamuyisa we bati would it be good so n'otunulira omukyala wo n'omanya nti naye muki muntu n'okolamu enkyukakyuka olw'okutambuza obufumbo n'okulaba nti ng'abaali mu bufumbo nga mubwagala mujjawo ebintu ebyo ebitonotono obuntu obwo bwali balemeseza okugenda maaso. Okay. Kakati waliwo abagamba nti nga bwennyonnyodde omwami naye alina okubanga kagamba kimakinga easy akyanguyiza omukyala okubeera submissive. Omwami bw'akikalubya ate nga ye omukyala ayagala awo buzibu buliwaawo. Nzikiriza nti omwami ayagala mukyala we. Abaami bantu bano balungi by the way. Omwami bw'abanga ayagadde omuntu asobola omuwa oba omukolera ebyo byonna by'akoze eki byabeera ayagadde. Obuseera ebisinga kiva ku approach. Ntera nnyo okunyumya n'abakyala ne mbagamba nti omwami tebamutuma ate tebamulagira wabula bakola ki bamusaba oleeta ensonga yo ng'omuntu ateesa naye ng'omanyi nti oli mu kusaba nti ayinza okugamba ye oba n'agamba nedda. Katugeze nze bwe nali nga nakafumbirwa omwami wange ndi mukyala muganda era bankuza mu mpisa ey'omukyala omuganda nga bwakuzibwa naye ate ye mwami munyolo kati ebintu ebisinga culturally n'ebikkirizika ewaffe bo tebakola ki tebabikkiriza. Kati nesanga nga nina okumusaba akkirize embeeko byenkola nze mu nsomesa nga bwe nasomesebwa kati nga ishu y'okufukamirira omwami wange ye tagimanye waabwe yakulanga ne bakulu baabwe tebakola ki tebabafukamirira era ye yasooka kukiraba kunze bamaama ate abazadde oba abantu abakulu era there is a with a respect bewombeekako something bavunama oba abamu bafukamira walina bendabye abafukamira ne kati ye nga ye agamba ekyo kiri extreme ekyo sikikola ki sikyagala era namuwa obudde nensooka nenkola kyayagala naye nentuuka neŋŋamba nze bwe nti bwe nasomesebwa lwaki mbeera nina muli nenfukamirira omusumba wange bwe nsanga abakulembeze nenfukamira naye ng'omwami owange ye sobola mufukamirira era nenzirayo buto nemusaba nemugamba ssebo
nzikiriza nti gwe ekyokufukamira tekikola bulungi naye nsaba nzonzikirize kwegamba olw'okukakkana kw'omutima gwange nga bwempa abaami abalala ekitiibwa nange nkole ki nkikole era kyatwalamu akasa naye yakola ki yamala nanzikiriza era katakiinaako buzibu so ebintu ebisinga bibeera byakuteesa ne mukkaanya ate n'obutabeera rigid nti omwami singa obanga olina engeri gye waali agadde mukyala we akuweereze oba akusurrenderingly naye nga takimanyi nga yeetaaga okuyiga muwa obudde ayige tandikirekawo tuwummulemu katono ayi ojuwulira ensonga mukyala Miri webale tuwummulemu katono tukomawo ekitundu kyakubiri topic gye tuliko yankizo nnyo. I'm very excited because ebyaliko ku social media emabegakaawo byali tebiri byakozing a lot of backlash n'endowooza ez'enjawulo abantu nga ba opinions ez'enjawulo ku submission. Yes, leero tulina Milly Nassolo gwe eyakatwegattako. Milly is here. She's a pastor and a married woman. She's a wife to someone. So ate ebintu byakoze era nabyo bagamba engeri atambuzamu obulamu era nakyo kyeraga nti yandisaanye atubulireko engeri gyakikola naffe munaye tumuyigireko ali nabali mbufunga balina ebintu byebakola ebikyamu abetagoterezaamu nabo baterezeemu. Yes, mukyala Milly wanje obadde twogera ku kakanyala okw'omwami naye ng'ate omukyala ayagala olw'ensonga nti maybe culture background zanjawulo so ndoza tusigire tumaleyo bulungi. So kintu ekyo nnyinza okirelatinga ne ku situation actually genda maaso every time abakulembeze eri omwami awulira buli omukulembeze bwaseeseetuka n'ava mu kifo kye ng'omukulembeze because omukulembeze omulungi yo yawuliriza yasomesa yayagaliza abantu be ateekawo emirembe mu bantu be n'ebigenderako. So buli waava mu kifo kye obutabanguko obukola ki bujja inevitably nga tebusobola kwewalika. So n'omwami ewaka mu maka singa alemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Jjukira Bayibuli gye twogerako etugamba nti ebyo byonna ebisinga mu bikole naye ekisingira ddala etteeka erisingira ddala kwe kwagala. Kitegeeza nti fundamental duty oba omulamu ogw'amaanyi omwami asaanidde okwagala kugumiikiriza, kwagala tekweyagaliza byako, okwagala kwagaliza, kusonyiwa, kubonaabona, kuwaayo. Actually omwami nze mbagamba nnyo kubanza si kika kya muntu abuulirira bakyala bokka ng'ate abaami sibagamba nti oyina responsibility oba eddimu ery'okwewaayo ku lwa mukyalawo oba ne famire yo, to sacrifice even yourself nga Kristo bwe yakikola olw'ekkanisa. Ti si mu kunoonya ssente zokka n'otoba n'okakalukana fizi n'omuleeteza akameza n'ozirekawo bigenda mu maaso naye ne mu kulaba ng'enkolagana wakati wo ne mukyalawo naawe olina by'olina okubaako ng'ofiirwa ng'olumu igoba giyita batya mu Luganda oba ekyo ekireetera omwami okufuuka nakyemalira ekyekiwaga abaami olumu okukola ebintu ebitasaanidde mu maka okubanga okiwaayo n'osalawo obeera omwami eri mukyalawo oba omukulembeze omulungi. So buli mukyalawo lwakutuukirira eri omwami andaba nakugamba mwami wange wano ndaba osusseemu muwulirize ate mwogerezeganye, tonyiga bunyiizi n'ogamba oke mpulidde n'okivaako. Muwulirize omuwe ensonga yo kwegamba naye otegeere ensonga ye. Amaka newankubadde nti abantu naye otugiyita project oba business oba ki naye
oba institution yetambulira kukuteesa ebiseera ebisinga ate temunkwata bubi okuteesa tekijjaawo ku submittinga nakwagala naye okwagala kuteesa naye ate ne submission naye eteesa era ewuliriza so omwami yenna wuliriza mukyalawo bw'abanga alina ebirungi byakola listen ate receivinga era reciprocating ebisinga okumalamu abakyala amaanyi lwaki batuuka ne babivaako nti akikoze n'akikola naye omwami agaanye okukola ki okukyuka ye ebbanga lyamaze ng'akikola abaami bambi olw'engeri gye baakolebwamu bo bali wired okulowooza nti bwa providinga financially awo omukyala aba amwagadde nnyo naye ate naffe abakyala engeri gye twakolebwamu ti sente temala sente ejjirako okwagala sente ejjirako ekitiibwa sente ejjirako okwebuuza sente ejjirako affection obuntu obwo abakyala bwe baagala ne mubanga mutambula n'omukwatako ku mikono ebyo tebiwaze bakyala woowe nga oba odda n'omuleeterayo akalabo bannange ne bwe kaba katono kale ne bwe kaba nga si kalabo kale akagambo thank you buli wolaba omukyalawo ng'ateekamu effort because submission is effort waliwo ekintu kimu kyetera okunyumya ekinyumira nti when God was tasking buli omu teyamuwa kimwanguyira buli omu yamuwa kimukaluubiriza munnange abaami bafeiringa nnyo mu kwagala ne emotions naye ate abakyala naturally tetwagala nnyo kufugibwa kati mukama yatuteeka mu lugendo lw'okuba nga tuli mu learning process all the time tuli mu kwetereeza tuli mu kusoma kuyiga wano wali tusobole okutuukiriza ekyo ekyatukola ki ekyatugambibwa so kusaba kwange olw'abakyala bonna ti mwami gwali eyo antulaba olwaleero ku NTV ne Spark TV bw'olaba nga mukyala we ateekawo embeera efuba ng'akulaga nti ddala agonda bambi naawe reciprocate respect her as well mwagale ate mwagale ng'omwagala ebintu ebimusanyusa ye tomwagala byabangi because abantu tuli banjawulo ebyabangi byebiriwa kati waliwo ze tuyita love languages nti expression z'omukwano zanjawulo era buli omu ayina ekola ki emunyumira kati kyeŋŋamba omwami tegeera mukyalawo mwaliwo akyala nga bossi babirabo nga munaye ne bw'omuwa ebirabo era asigala weebale nnyo mwami wange akusiima naye nga ku mutima nnyo asiimye okuva ku mutima naye nga tekimukutteeko nnyo naye nga bw'onookomawo ssaawa 12 n'otuula wali ewaka kameza n'asomba obukyayi biki neyeekeja munnange nga kimusanyusa so bw'olaba omukyala asubmitinze reciprocate naye omwagale mu ngeri emukolera mukyala mmini kubuulireko wamma nkulope wano waliwo ku social media mukyala age omwami yagenda nako mukyala we birthday omukyala nga atalaga emotions nga yalaba nga ffe abali eno abantu babali ebbali nga balaba nti yebiyandisanyuse oba nasmiling oba ki but kituzaayo wali kugamba lack of emotion maybe ekyali kimukolera kirala yali birthday ye oba yali birthday nga balina bye bajaguza naye nga omukyala simusanyufu bulungi obanga obanga yali badde preferring ekirala takirisiivize bulungi nnyo oba naye maybe love language kirala nnyo ekimusanyusa ekimukolera nga si ekyo naye kati ate okay fine kitegeerekeka bw'abanga yali preferring ekirala naye ate ng'omukyala ow'embala wakirina kino oteekawo embeera no appreciating omwami wo actually kirina mu kurespectinga n'ogamba nti omwami wange byonna byataddemu n'emikwano gyaffe gyakuŋŋaanyiza embala eno teyalivudde erinze mukyala we bayibuli eyo erimu olugero lw'omwami kabaka Success oba Ahasuerus yalina mukyala we Kaddulubaali
abamu bagimanyi mbato gimanyi so ginoonyako kati n'ategeka omukolo kati mu kutegeka omukolo ng'ayisa abagenyi bangi munnange n'ayita mukyala wajja abuuze ku bagenyi ndowooza omukyala alina bye yali akola obanga baali banyizeemu n'atajja kati ekintu ekyo eky'omukyala obutajja wano mu bantu kyanyiza omwami ne be yali nabo ne batuuka n'okkuba akalo ne bagaba bamuggyeko obwakaddulu baali bafune omukyala omuki era obufumu bwawe bwakola ki bwe bwakoma ti ebintu biba bitono nnyo kakati kikuggyako ki okuggyako by the way nga waliwo obuzibu obw'amaanyi nnyo lwaki tosanyukira mukolo lwaki omukolo nga gwakucelebratinga gwe lwaki guba tegukusanyusa newankubadde nga si kye waali agadde nze nno munaye kati awo nze singa nze nga naalibadde njaga kyala n'akola kino nyinza omwebaza neneejaga era mu kumalirizawo ne mugamba naye ne kano mbadde nsabayo ne kino bwe tutyo bwe tukola si kyampisa omuntu okukolera ekintu n'otakisiima kuba si ggwe kyobadde okola ki n'amaanyi gataddemu kugamba okiraba ddira nga akikole nga aggyeyo okwagala kwonna okw'omuli mu mutima n'akuyiwaawo diko byonna n'abikolera ebirungi ne ka submission kali ke twayogeddeko tikiyinza okuba nga gwe si kyekikusanyusa naye ye akikoze okuva ku ntobo y'omutima gwe kikukakatako gwe ng'omukyalo okuyimirira mu kifo kyo no receiving ekyo omwami kyakoze eki kyaleese because it's not harm takubye nti akuleeseeko lubale taku offendinze kya bulungi twali twogera ku ngeri ey'okugamba okubeera obwetowaze obwetowaze sometimes omukyala oba omwami whichever omukyala azobikolanga bya bigambo waliwo obwetowaze bw'ebigambo waliwo n'obwe actions ebikolwa because ajja kujja omugyemu engatto okola ebintu nga bikolwa ogyemu engatto okole boti savinga microwave ngeri mu garage tebagiteeka na kumpimpi okome gaasi obasigire otekeko emmere batokosete bigamba nga bikolwa and then ebigambo of maybe words of affirmation of caring emotional presence okubeerawo supportinga has a long day n'otuula wali n'onyumyako naye n'omuwuliriza ng'ebikolwa tobikoze where is the difference there nze ndaba nti omuntu omuzungu kamuyita omuzungu yagamba nti what is in the heart is reflected in the actions kati ebiseera ebisinga omuntu kyali munda kyajja okukola waliwo abapretendinga naye tebapretendinga for long bwe twogera ku submission obwetoowaze oba okugonda oba expression of respect twogera ku bikolwa conduct twogera ku character twogera ne ku body language ate ne twogera ne ku bigambo aliwo omuntu nga mwetoowaze naye ng'ebigambo biri soft naye nga bizibu era wosanga omwami akunyonyola bulungi nti omukyala musota nti akugamba nti omukyala wange mugonvu naye ebigambo byayogera bibeera binene so nze endowooza yange eri bweti if you are bw'oba ogenda kulya ekikere lira ddala ekisava tolyako magulu oba tolyayo kantwale kano akatono ke katonotono akakerekere bw'oba osazeewo okuweereza ku submittinga do it with your words do it with your body language and do it with your actions toni y'eddoboozi edetermininga oba eyambako conveyinga message entuufu gy'oyagala okuweereza naye ate ne actions oba body language ziyambako okwamplifyinga ekyo ky'oba ogambye era ne actions ezifollowinga after nazo zidetermininga singa omwami alekawo instruction n'agamba nti mukyala wange nkolera abcd awo wennyini wakugambidde kale kyanjawulo ku kale ssebo oba kale my husband oba mwami wange
kyanjawulo waliwo n'abayita abaami baabwe erinnya which is okay to them, but I would think it is right, it is sweet that you add something to it. Niwabeerawo enjawulo wakati wa banne eri gye bamuyita bakoliigi be babromen naawe omukyali ewaka oyongerako akantuntu oba ekitiibwa kankiyite na kitiibwa. Waliwo abamu abateekako oba ne bajjawo erinnya ne bateekawo sweet something oba n'agamba babe oba ati nze omwami wange oli muntu oyita byu naye bw'aba alina instruction gyampadde ate simugamba kale byu amugamba kale ssebo okuteekawo difference kati nti nekyenkoze after I respond it also matters ki ate yangambye kola ABCD nzikiriza nengamba kale ssebo ate nkoze birala byantumye saakoze ki saabikoze. So submission ekola sense if it's in all ways mu ngeri yonna mu bigambo mu bikolwa naye ate ne mu action okufollowinga. Okay. Tuzakyogerako ng'ate tukikola kizibu. Tosobola kukinyumyako. Actually kizibu nnyo okudetailinga ekintu kyotakola. Abantu abasinga bwe tupostinga ebifaananyi bangamba wa ebyo bya ku social media. But that's not it. Tosobola kukyogerako nnyo. Okay, there are people who have the art of doing that. But there is more. Gwe woolabidde recently waliwo ekifaananyi kya photoshoot yaffe kya trendinga omwami wange atudde ku ntebe nga nfukamidde, and there is more. Gweoyinza olaba ekifaananyi n'ogamba pretendinga naye totadde in consideration the empisa etuuse omwami okugamba nti ddala mukyala wange asaanidde twekubisa obufaananyi buli anniversary. Ati abantu tebakiconsideringa bo balaba kino ne bajajinga. And that would be my advice. Nti kirungi nnyo to be more positive than to be negative. Abantu bonna abatulaba abayina obuzibu ne submission si kuba nti bagikozeeko oba bagimanyi, but because they don't know what they are talking about. Tebannafuna mwami ddala akuleetera kuwulira nti ddala kimugwanidde. Kituufu. Yes. Abantu ffe abaweereza ebiseera ebisinga actually ne kino kankyogere nti byanjawulomu era by the way ku ground nga bwe natandise ne ngamba waliwo abali mu bufumbo nga bo beeweereza omwami n'omukyala naye waliwo abali mu bufumbo nga babukola ne Katonda. Kati nze engeri gye mpisaamu omwami wange nzikiriza nti determining relationship yange ne Katonda wange. So buli kyenkolera omwami wange ne bw'aba tazze nnyo mmanyi nti nze empeera yange eriwa Katonda. Kikulu nnyo okumanya reward wa weekola ki weeva nti ka motivation eno newe kaba kabuze osigala ogamba naye Katonda wange ammanyi ndi mu buvunaanyizibwa bwange nze kyange nkikola ki nkikola. Newankubadde omwami tumu advisinga naye reciprocating naye ate era n'omwami wange era bw'omuwulira ng'ayogera agamba nze mukyala wange ndiwo kumwagala newabanga waliwo ebigaanyi kuba nange ndi muntu era nnemererwa. There are times where I hurt my husband because sijja gamba nti nze ndi malayika. So era agamba nti newankubadde singa nkeera kumakya nenkuba omukyala, that is something I have to talk to God about. Naafeesinga ntya Mukama nga nvumye omukyala wange oba nga nkoze ebintu ebitajjansa. You know, obuzibu bwonna we tubeera bwe bubeera we seek reward for the things that we do okuva eri abo abatasobola tuwa reward etugwanidde. Kiva ku expectations ziri waggulu ennyo nti bwenkola kino kati bwe naagonda nga bampa ettaka, bwe naagonda ng'omwami angulira emmotoka, bwe naagonda nga ntwala ku shopping, buli buvunaanyizibwa bwo era buli w'obeera mu line yo alignment n'ekyo Mukama kyayagala obeere omaliriza oli blessed
eri Katonda. Nze ngamba nnyo abantu nti nze obufumbo bwange kisa nti newankubadde byonna byenkola byennyumya mbikola ne Katonda ayina effort gy'alaba nze gyenteekamu n'agamba omwana wange kino kikoze eki kimugwanidde. Same for my husband. Nti we are looking at more than just applause or upload from our spouses, each other, not even the audience, from each other. Yes. So we are serving each other to serve God. Tuli mu kwebeererawo olwa Katonda. Byanjawulo kwoyo akikola olw'omwami we. Because waliwo abantu abali mu bufumbo ebika by'obufumbo nga they are more than one, and we respect that. You know, naye nga ye aweereza ku impressinga mwami. Of course impressing is okay, naye what is the end goal, purpose, omulamwa gw'obufumbo bwammwe ki? Bwe kubanga kuweereza Mukama nakuweesa Mukama kitiibwa, then focus eva ku ono nebeera ku ki? Ku buvunaanyizibwa bwo. Ate muneewesanga nga ate byanguwa okikola n'okwagala nga bwe tugenda mu kanisa n'oweereza abantu ne bakuyisaamu amaaso, abantu ne bakola ki, naye osigala onywedde kubanga omanyi bwe wakkiriza mu ki? Mulamu era alaba. So advice would be nti focus ekyukemukko. Obufumbo buno buli sacred. Tuweereze Katonda okuyita mu bufumbo bwaffe. Buli wofokasinga ennyo ku munno n'ensobi olaba nnyingi. Keera ku makya nga kyofaako anzizeemu atya era ayogedde atya era akomyewo mu mmudu ki era ono omusajja bannaye nga tava ku simu ye bannange ki? Gwe kola obuvunaanyizibwa bwo. And allow him to receive. And when he receives, kati ye reciprocation ye ajja kudiringa ne Katonda we. Nze kyobola bangamba nti there is no need to fight in marriages. Bwe bw'obanga kyokola ky'olina okukola leka oli adiringe ne Katonda we. Kyala miri olaba oyogedde ofumbo bwa mirundi ebiri waliwo buno omukyala n'omwami tugenze tufumbiriganiddwa. Okay, kiwedde wali oyagala mbaga sekyo njikubye sekyo kale next kankole ebyange nere kwegamba nga they are far apart. Ono akola bibye n'ono akola bibye, isn't it? Then ogambye n'obufumbo bw'okubiri nti banno mukyala n'omwami bali mu kuweereza Katonda ku bufumbo bwabwe bwakuwa kitiibwa ekidde eri Katonda. Kati awo omulabi waffe bwe yeebuuliza nti buno obufumbo bulimu ekigamba at the end of the day the glory has to go back to God. Tubutambuza tutya? Do you mean twekwate ku mukono tugende ku church tusabe naye nga obusungu bwe tuliko obutabagano bwe tuliko ne tugenda ku church ne tuvaayo, have we served God there? Ne tukomeyo waka and then you know things are just for sure. Nyumirwa nnyo okugamba abantu nti wemba muyombye ne ku kanisa temwetaaga kutuukayo. Musooke mumalirize. N'abasumba tubibagamba kuba nze n'omwami wange tuli basumba. Naye if we wake up in the morning nga tetwakwataganye, God forbid, ku nsonga emu, kitukakatako okusooka okusigala ewaka etwesootinga. Lwaki? Kitugenda ku pretendinga. Abuleo gy'olaba egamba nti oyinza otya okwagala Katonda gw'otalabangako naye n'okyawa ono munno akuli wano. Lwaki olowooza nti onoosobola? Actually ne Pawulo akyogerako in Ephesians, I think, sookoddeyo otereeza ebyewaka olyokodde ofixinga ebyabalala. Charity begins at home. Ng'abafumbo mwetereeze, mwesootinge, mulyoke mugende mu bantu nga mukola ki? Nga muli basanyufu. Munanga abantu bateekako bisho ne bapretendinga naye nge bazita batya embiranye eri ewaka eyo naye nga wano mu bantu munnange bali okay, balaga nti bali okay. So you are not lying to anyone. Same for people who put an impression. Nga tonaba kulimba balala osooka kwerimba. Kirungi nnyo okubeera ekyo ky'oli n'ofixinga ky'oli n'olyoka okireeta n'okiraga mbaki
mu bantu. So it is important ti mwekoleko mwefixing, but life is too good to be in a sad marriage and you're not doing anything about it. You know, mukama atwagala nnyo era atwagaliza ekirungi, akuwadde possibilities and abilities. If it's bwe kiba kibalemeredde mmwe okusootinga, munoonyeeko ku bantu bayogereko nammwe babayambeko. Nze ebiseera ebisinga njogera nnyo n'abaami oba n'abakyala, n'omwami wange wamutwogera ne couples, ate ne tubagambye ne besanga nga byangu. I'm not saying mwabali omujje waffe, naye waliyo nammwe abantu, because we are not sifefeka abalina obufumbo obulungi okujjako nga ogamba nti waziba amaaso. There are people abalina obufumbo nga babubaddemu okumala ebbanga, ate nga kyakuyigirako kirungi. Mubeebuuzeeko, abamu bagamba musaagala ku exposinga, osobola okwogera n'omuntu n'omaliriza nga toyogedde bikwatako naye ng'ate omuyigiddeko. Bible byeyogerako bingi nnyo kusinziira ku submission bwetuwaze mu bufumbo. Tugenda bitunuulira nga tukomyewo oba nabyo biri applicable olwaleero batebiri. Katono tugamba kitundu kyakusatu eddakiika dakiika emu ze zaakera ku ssaawa 4 ez'okumakya. Mutubuulire endowooza zammwe. What does submission mean to you? Gwe nga gwe obwetuwaze kitegeeza ki eri bufumbo bwo oba eri gwe nga gwe? Waliwo ebintu by'okoze ne bikolera, waliwo ebintu by'okola ne byonoona ate ky'olinawo. Weewa tubuulire mu comment section, tujja kuba maybe tubisomera mukyala Miri abitubuulire bulungi nnyo. Mukyala Miri, Bayibuli erina byeyogera ku submission in marriage. Ndowooza nanotizeyoko in Colossians, ndoza tujja kusomera the audience egiwulireko scriptures ezogera ku submission mu bufumbo. Tulinawo Colossians 3:18 era egamba wives, simply wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. And then tubeerawo ne Ephesians 5:22. So ugituwumbawumbirako instead of reading it because it's long. It's basically it gives, to make it short, it gives an instruction to the wife to submit to the husband as they do to God, and to give themselves, their body to each other, both of them. Era negamba n'omwami ayagala omukyala we nga Kristo bw'ayagala ekkanisa. I think even when we read, it all sums up to both love and submission. Okay. So conversation yonna gye tubadde nayo olwaleero, it's about kukkiriza, to surrender. Abantu abakkiririza mu Katonda tekiri nti tetulina options, waliyo ebirala n'enzikiriza nnyingi endala n'ebyokulowoozaako birala bingi, but we choose that one God in heaven and submit to him and say, this is my God. Nze n'ab'enju yange tunaaweerezanga Katonda ono. Era ne tusomesa abaana mu mbala y'emu. Yes. Submission. When you choose to get married, really you must ng'omukyala katika njogera omukyala kikukakatako okukkiriza ne weewaayo wenna nga wooli, nga Naomi bw'ayogera ng'agamba nti abantu bo, is it Ruth who submits? N'agamba nti abantu bo banaabeeranga bantu bange, ebibyo binaabeeranga byange. N'omukyala bwe kikukakatako okugamba nti munnange mwami wange ky'onoogambanga kye nnaakola ki, bw'onoogambanga tusenguke oba tudda Kampala nga tubadde ntuŋŋamu, nga wadde njagala ntuŋŋamu kuba wali kumpi n'ewaka, naapaakinga nga tugende wa ntuŋŋamu. Bw'onoŋŋamba nti emmere ojagala ssaawa 10 ez'ekiro, nga practically kiri possible, nange nja kukola ki, nja kukikola. Omwami wawe bw'aba akomawo ssaawa 10, actually neyo yali controversy sometime back, nti omwami akomawo ssaawa 10 kati ate nze nzuukuke, nze simanyi nzuukuke nzijula emmere, nga lwaki togijjula? Mukwano gwakomyewo. By the way, tudde mu by'obuntu, this is your friend. Okay. Omanyi gy'avudde,
nebyabaddemu bibakwatako olumu kale ebizibu bimutuuseeko night shift akola kiro kati mugenda kusula omuwulire ng'olubuto oluguluma nga yakyusa dde eno adde because tomuwadde emmere omuntu gw'omaze naye newe liba bbanga lya mwaka bannange tubeere realistic ate abantu baali bagamba kale tosobola ng'oggyeko kale ebyokwogera bantu tosobola kikola ng'omuntu ddala omwagala oba ng'omufaako ate naye bw'aba mukwano gwo asogama sijja bambi mutetenkanya mutulo saawa 10 ez'okumakya 9 kannejjulire nga bw'aba nga kyekika ky'omuntu oyo kati kituzaana okutegeera omuntu wo because they are men literally nga ye tamanyi ebyo byakwejjulira mmere naye ng'ate mazima ddala ne mu Buganda era batusomesa kisaanidde amaka eba reception ate akola reception y'ewaka aba mukyala whatever discomfort it may take bannanga abakyala by the way abakyala boolaba bagana submission nga bakola ebintu okukuuma emirimu gyabwe babikola but ku marriages where they draw the line really because of the the attention oba kangambe intention gye bateeka ku bufumbo teri nga gye bateeka ku pursuing other dreams and aspirations osanga omukyala ali committed ku mulimu abakyala abakozi ng'akola okuva ku makya paka lwaggulo nga teyeeganyizaamu teyeekoze eki teyeegize naye bw'akomawo ewaka ate n'olaba nga ate adrowinga nze ngamba nnyo abantu nti nze ne bw'onnyanjula ewantu n'otampita munnamateeka oba n'otampita kati oba omuwandiisi w'ekitabo oba n'otampita director n'ompita mukyala Kikomeko kimmala because mu Katonda obuvunaanyizibwa bwange obusooka ng'omukyala eyafumbirwa ate nga nekyendimu nkyagala kuba mukyala wa mwami wange yensonga lwaki ondaba nti bw'aba alina waalaga era naŋŋamba nti jangu omperekere era ebisigadde I can delegate or I can postpone nembivaako nenzija nenkola ki nemuwerekera because kyayagala mu kaseera ako. So if you are married bw'oba oli mufumbo nga ddala obufumbo bw'obwagala ng'omukyala submit to that man you made your husband gwe wasalawo wamulonda oba alina vision oba tayina luli tewabiraba kati wewali omulonda saawa zino ng'oli naye tekaserako ate submission erimu n'okuyamba ti bw'osanga ng'omwami alina weakness totandika kwesalira musango ti kati kambeere nono ate gwe nalonda ate nakola ate nakola ki no tema empendo olabe ng'okola ki ng'omuyamba okukyusa embeera. Submission also involving okulungamya akuba nti ffe tumanyiko kimu era baidha abantu balaba submission balaba oppression balaba kutulugunyizibwa naye ebintu ebirimu munda bingi nti omwami bw'omusanga nga luli yakulaga nti alina pulaani naye mutuuse mu maka pulaani teriimu kakati otandika okutema empenda bayibuli egamba omukyalo omugezigezi azimba ennyumba ye si kuba nti agenda gula bloka n'omusenyu naye atandika okuteekawo embeera epositioning omwami we mu bifo bye yeetaaga obuyambi bw'omulaba ng'akomyewo obanga we muli waka muli ku kyankya ng'oteekako Mwasuze Mutya kuba kubeerako abaami aboogera ku vision abasomesa ku bintu ebifaanagana biti ng'omutega sho ku WhatsApp bw'ogibeerako n'osangako bu messages obulungi obwogera ku development tomuweereza ya kumpeereza data sente zewaka sente school fees z'abaana zokka nedda teekako n'ebimugasa bw'omanya nti waliwo ate omuweereza bumukoona embeera gy'ayitamu tokonda eminga oba kujajiinga ate ebintu ebyo ebiweebuula bambi si birungi so muteeke mu position emuteeka because nga helper lwakuba nti abantu olumu bakitwala bubi tewaliwo munafu tewali helper munafu helper tosobola kubanga gwe muyambi ate nga gwe munafu akola ki asinga mukama bwakulonda okuba mukyala w'omwami kitegeeza waliwo kyakutaddeko ng'omukyala ekirina okuyamba omwami eyo okuba waatuuka obulamu so olina okukyembracinga nti omwami okay planning sigirabawo kati nze nkoze ntya
njiyiza ntya mupushinze ntya Yes. wabanga waliwo omusomo ku kyalo encouraging agendeko wembanga mulina abantu mu family abali obulungiko nga baali bayambye mu encouraging akole relationships ez'ekikanga ekyo baaka abantu b'omwanjulira musabire era bw'oba olina ideas eziyamba ziteeke ku mmeeza munnyonnyole bulungi omugambe naye nalabye wali eri mukwano gwange akola ka bizinesi bwe kati ne bwe kati naye nze singa nkatandise okukakola tukole oba tukakole wamu kugamba tewaliyo musajja ayina mukyala ayinza kubulwa vision okujjako nga waliwo ekizibu ku musingi because n'omukyala yennyini asobola okuba vision y'omwami waliwo abaami abaali nga tebalina nnyo we bali naye ng'obulamu bwe bwatandika okutambula ng'afunye omukyala obutanga okukyuka because omukyala yayimirira mu kifo kye nga helper n'ayamba omwami we ne babaakola kuba nti abakyala bagamba nti olumu abaami bwe batuuka eyo beekyusa sente bwe zijja ne bakyuka ne balaba abalala neerabira gwe yatandika naye naye bw'obanga oli mu mbeera eyo togwamu maanyi mukyasobola okuzimba oba mukama ayinza okuba alina pulaani ennungi endala eriggwe naye nga kyeŋŋamba kiri nti yamba omwami wo buli feeriya y'omwami wo eba naawe ekuvunaanyizibwako ng'omukyala yimirira n'omwami wo tewali agenda kugamba nti omwami kasita awasa aba takyali yekka era ewammwe bagamba mwami wa Nassolo kati baffe bagamba mwami balwawo n'omuyita mwami Kikomeko mwami wa Nassolo yonna gy'alaga oliko you are one and the same weaknesses ze failures ze zibakakatako babiri so totuula mu kitanda bw'oba omukyala ng'omwami akuwadde chance ey'okukola gikozese ate bw'abanga tagikuwadde tuli mu mulembe gw'abakyala kukola ki kukola ekisinga okutama abaami nti abakyala bwe batandika okukola ne beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe wa ekyo lwaki babagaana abamu okukola mukyala Kikomeko nga tetunagenda ku bakyala abaami abagaana abakyala okukola ogende ku mwami atalina vision and ogambye nti omwami bwatalina vision there is no man without a vision ng'alina omukyala omukyala nawe okusobola okutema empenda engeri okulaba nti muzimba kyemuzimba naye kati obuzibu obuliwo omwami bw'aba talina vision nga n'omukyala tamuyambyeko obuzibu buli ku mukyala oba ku mwami yennyini atalina vision like tolina direction tugenze mu bufumbo naye plan tewali plan okwekulaakulanya tugenda kukola tutya how to grow our finances tugenda kujjawa gamba okweyongerako obugagga family okugizimba how do we do that kikulu nnyo communication is a very important part oba okuwuliziganya okwogerezaganya okuteesaganya ebintu ebifaanaganako weebityo nga temunnaba kutuuka ku levo ya mwami na mukyala kigwanidde mutuule wansi mulabe pulaani ya buli omu yeeriwa mwami buuza omukyala gw'oyagala okuwasa gwe ebiseera bye eby'omu maaso obiraba otya pulaani ye eriki n'omukyala buuza omwami kakati mu myaka 10 weerabawa otuule owulirize ate abantu batya okubuuza ebintu eyo mukyala Kikomeko munange bya mugaso yes babitya agamba ajja kundabanga olugezigezi ne kasita obibuuza kikuyambako naawe n'otegeera omuntu gwono gw'ogenda okomitinga alina pulaani ki waliwo mukwano gwange yaŋŋamba nti ye alina omuvubuka eyali amwogereza n'amubuuza nti mu myaka 5 olaba oyinza kubaawa namugamba simanyi nabyankyaggwe onnyumiza bya myaka 5 era nagamba we nawulira awo nadduka emisinde kati oyo yali mutuufu emboozi zino ziba nnungi because zikuwa insight of the kind of person you're going to commit yourself to obufumbo bwa lubeerera till death do us part toyina kunafuwa kuntandikwa naddala ng'oselectinga omuntu buli womanya nti omuntu wange kyekika kino wakupuushinga kikole mu encouraging bw'oba olinawo okola ng'omanye omwami wo ye tatandika waliwo abantu nga bo si batandisi ba bintu ng'omwami ajja kujja wanaatandikira okusevinga sente z'ettaka ng'omukyala amugambye ettaka nalirabye waliwo akataka akalungi tugende tukalabe ka sente bwe ziti ninawo bwe ziti kati awo naafuna ki amaanyi ekyo kika ky'abantu waliwo n'abantu nga bo batandise limu abaami nga yeteetagana mukyala ng'ebintu byakola ki abikola so waliwo n'oli nga ye
ayina kyayagala ate kyekisinza okuleeta obuzibu buli wooteeka omukyala mu position ey'okuba nti yayina okukola planning yayina okulaga direction agenda kufuukira omwami tajja kuweereza. Waliwo abakyala nga balina baafuna abaami baabwe nga bali bulungi naye because of life ebintu nebyonooneka they remain submissive because amanyi nti omuntu gwe yafuna literally ajja kudda engulu era amusapootinga ne bayambaga leero omwami amala n'akola ki n'asituka naye waliwo nga omukyala naye yafuna omuntu ono ng'amanyi afunye mukyala nga ye omukyala amanyi ye mwami era afunye mukyala gye bali abo kati omusajja buli wobeera ng'omukyala bannange kikolima ate ng'omukyala yakulabirira kibi era kirungi nnyo okukyewala musajja okuba ne plan ne vision nga gw'otegeerera amaka ago gw'oleeta ensonga ku mmeeza ne muzidisikasinga n'omukyala okugenda mu maaso era mwewalenga nnyo. Nalabako obuvidiyo amabega kiba kikolimo kigamba kiti ate bagetinga comfortable by the way. Nalabako ka vidiyo ng'omukyala agobye omwami ali wansi mu kikomera bambi yeegayirira nsaba kunsonyiwa nkomyawo ng'omukyala ayogera ebigambo ebingi kakati yakuliisa munnange yakunywesa yakwambaza emmotoka yiye renti yamusasula kakati valiyo anaagijjawa bambi teri kibi ku musajja nga butakola era obwavu nga bwe babwogerako bukosa omukyala naye bambi obwavu bukosa omwami era nkubiriza abaami gwali eyalaba noonya akalimu genda okole tandikawo ekintu beera ne plan omusajja yenna beera ne vision before you even bring a woman into your vision because bw'onooleta abaami abakyala tuli bagezigezi tuli very creative omukyala bw'otamuwa guidance agenda kuvuga naturally that is how we are tajja kujja kusanga tolina plan ya kuzimba nyumba tolina plan ya gula ttaka yatandise dde yalabye eddagala nakufuna looni afune ettaka because mulina okutambula ajja kuvuga because that is who they are. Women are meant to be driving and pushing something. Ensonga lwaki bakola bulungi ng'abazadde ensonga lwaki omukyala bamulekera abaana n'abakuza nze mama affe yatukuza abaana 8 and she was okay you know because there was no other option naye abakyala kasita omulaga ate kinyuma nnyo by the way ng'omukyala omubuulidde tulina business wet gwe nfunire $3 buli wiiki nza olaba omukyala bw'akola ssente tugenda kuzimba omukyala ayinza okupulaninga binyuma so men or husbands be vision. We serve a God of vision. Mukyala Kikomeko waliwo era ne bwendaba abakyala nga ye ali okay n'omwami okubeera mu mbeera ye oli omwami yafukamira mu kikomera kaakati obuzibu bwe buva ye ng'agamba nti nze abakyala mwaga nnyo abasajja kubagabirira naye nze nzagabirira omwami wange nzamuwa kasente nzamutwala ku massage nzakola ki how long do you think is that sustainable oba kituuka ekiseera omukyala n'akoowa n'agaana omanyi omumenya kisobola okutuuka ekiseera n'akita ng'akooye but then is that the will of God? Ekintu okuba nga abantu bakikola nga bangi tekitegeeza nti kyekituufu okwagala kwa Katonda eri amaka oba obufumbo kulina kuba nti omwami yakulembera ayina byakola omukyala n'agoberera n'abaana mu order. Mukyala Kikomeko n'omukyala ono wabeera submissive to that man omukyala omwami atalina vision atalina plan is that wrong? Okuviira ddala ku ntandikwa instruction ya Katonda ku musajja kukola na kuba na dominion bwe tuba nga tugenda kukola okwagala kwa Katonda then a man should stand in his position agenda akole alabirire family ye. Omukyala yenna ayagala okukola ekyo sobola n'okikola by the way ng'omwami waakola ninga naawe omuteeka mu ssente ng'afunye akasente agenda kugula TX nga atugula endala n'omwongezaako ne mugula esingako awo. You know, it is okay for women
okuinvestinga mu baami baabwe nze nange newankubadde omwami wange wafuga era omusaala bwe gujja nga nange because ffe waffe tetulina ssente za gundi sente tulina zimu sente zaffe omusaala bwe gujja gubeera era gwe gumu so bwe tumala ozigabanyamu n'angamba nti kakati mukwano zino zezizo era bwe mba nina gye mpise n'ensangayo akantu akalungi era nkamuleetera era nange mbeera awo nga nina nga nsanyuse nnyo kiraya nti ampisizaamu awo akasente nemuweerezaayo omwami wange kasente nemuganyumirwa nga ye era bwakola erinze so abakyala bano bagamba nti akasente kakikazi akasente kange sikakwatako newankubadde nti akasente kakikazi kali selfish bambi it is okay for a woman nti newabaawo ebigwa tebiraze omukazi takwata akasente ke bambi yes the women like that bambi si kyabwa Katonda nti muli omuntu omu kati imagine omwami taliiwo ofunye abagenyi tosobola kumufuna ku ssimu ng'obasiibyewako enjala because toyina teyakuwadde ssente z'abagenyi tulinde omwami akomewo abakyala be batwe bagamba it is wrong kibi bambi naye nga tosobola kubeera that that selfish ate ng'olwedde munange obufumbo bulina okutambula tufunyeyoko ku social media comments wano ngenda kuzikubanza kusomeramuko tumuramye Gerald Bananuka to a small extent I think it should be vice versa. In my tribe Ankole we believe in respect to each other naye sikugonda fwa no oyo tumugamba tutya okugonda fwa ategeeza ki tetumutegedde mwami Bananuka okugonda kuliwo okwotegeeza okwo okutya okwo nti yes madam ye mukyala nti yes talina n'omukamwa oba I don't know something like that. Okugonda tekitegeeza kugamba yes all the time. Kitegeeza n'okuwa endowoozayo eri omwami wo. Naye bw'asalawo n'agamba tuleme kugenda n'endowoozayo okukkiriza okuluŋŋamya kwe. Kati that is submission. Nti omwami wamu alina kye yagambye nga kya bulungi. Because sisuubira nti wali alowooza nti twogera submission kumenya amateeka oba ebintu ebiri oppressing abalala naye twogera ku good submission. Mubadde mwagala mulina ebyetaago bibiri okugula emmotoka n'okugula ettaka. So omukyala ng'agamba tugule ettaka okusooka naye ng'omwami agamba njagala mmotoka. Mukyala n'agamba naye my husband ndowooza excuse me ndowooza tisinga tugule ettaka kati mu myaka nga 10 tujja kuba tulizimbyeko tujja kuba tulina amaka we tubanga tusasula rent tugule emmotoka nga tusobola ogisasula mpola obanga sente tuzisavinze. Mwami n'agamba nkaluubirizibwa okusasula sente za van etwala abaana ku ssomero so nsazeewo tugule emmotoka. Kati submission kwe kukkiriza ng'omukyala nti kale tugule emmotoka nga bw'osazeewo. Si kuba nti endowooza yo si entuufu naye because waliwo ekiri ku mwami wo ekyo ekimuwa authority oba ekimuleetera okuba nga kyekika ky'omuntu alaba ewala ate n'asalawo ebintu ebigenda obbakola obulungi. Bw'aba talaba wala mu example gy'owadde n'agamba nti nedda njala tugula emmotoka mu kifo ky'ettaka ate nga era mu maaso awo kijja bbakosa. Anyway ne oba tolabye mu maaso but omwami bw'obanga ow'endowoozayo naye ng'omwami tagiwuliriza kigasa ki then? Nga bwe nakubiriza abaami okuwuliriza abakyala baabwe bambi kirungi. Women have a sixth sense ya intuition. Ti omwami wange akyogera nnyo n'agamba mukyala wange singa ngamba nti tokola kino ne bwe nkikola wabeerawo ekigowinga wrong. Why? Because nga Mukama bwe yajja Eve mu lubirizi lwa Adam, there's something that is part of Adam that is in Eve. Waliwo ekiri mu mukyala wo nga kirina kuba kikyo. So buli wootamuwuliriza oba olina kye weekotoggedde. Nga Bible bwegamba nti he who finds a wife finds a good thing and obtains favor in the eyes of the Lord.
bw'otakkiriza kirungi kiri ku mukyalawo n'otakiwa kitiibwa n'otakiwuliriza olina kye weesubya. So nga bwe nagambye amaka kifo kyakuteesa kyakuwaŋŋana magezi newankubadde nga waliwo submission n'okwagala muteeseganye mwewulirize. Kale tugenda kwatuwummulamu naye nga tetunawummulamu kansooka ensoma eno eya Petty Gaius Ruben Kikiri agambye submission in relation to what? Oyo omu then owokubiri Mutegeki Joshua, yes indeed submission is a main factor in long lasting relationships and marriages. Ndoza tugenda kutandikira awo in relation to what? Katumulemu katono tukoma to give you my nose. Hello, Patia thank you so much for being a part of the conversation. Abaweereza comments zamwe on our social media platforms. Thank you so much. Millie is here and she's going to answer your questions briefly though, because tuina akatabo ketugenda banjirira era ebintu bingi nyonyonyo bugenda bikuba mu bisango omwo. Yeah, Millie ngawe twade nga tugenda kuwummula nga tetunawummula manya twayogedeko omuntu yabuuza nti submission in relation to what? Briefly omuddemu then tugende ku balala. Nga bwe nayogedde submission zirimu dimensions. Waliwo ewaka ng'omwana abeera ne bazadde be, waliwo ku mulimu gy'okolera submitting eri ba boss bo ne ba immediate supervisors abantu abali top in rank then n'okusubmittinga mu maka oba mu bufumbo. Okay. All right. Thank you so much. Mutegeki Joshua. Yes, twagisomye. Francis Nick. Yes, I do. We all have those stroke that we ought to submit to. It's a way of life. Nozabada complimenting. Submitting to what? Just asking to understand. Chibazemu. Yes. Mukisa Nusurat, I believe in food. All right. Muchibi Alex, the most corrupt. Lawrence, Bobby. Okay. Let us keep the comments respectful, and I don't think right now we are talking about politics. We're talking about submission in marriage. But we appreciate you watching the show. However, then Rachel K. Uganda, I think you are either asking God or the angels, the only ones who can guess the invisibles, the unknown, ebitarabika, bitegerekeka, ebitategereka mu buntu, ebitakwatwako, ebitalowoozekeka mu bantu, ebyaliwo ebiriwo ebinabaawo n'ebiribaawo. Okay, I think they are on a gamba scripture. Okay. Then neno kanjisem just quickly. I believe submission for the right cause is essentially promoting unity and coherent harmony for the good and development for all. Yes. Okay. Then Eddie agamba, it's like, do you believe in gravity? Whether you believe it or not, it has clear effects. So does submission. Yes. Okay. Mutendera Jamira agamba, it depends on how you define your marriage. On the types of marriage that everyone is subscribing to. Buli omu alina waali ne kyakola okuweereza omwami we oba okwagala mukyala we n'ekimukolera ye nga ye. Kwetegeera kintu kikulu. Nga bwe nagambira ntera nnyo kipostinga ne ngamba nti there is nothing like a standard formula for making a marriage work. Abantu babiri batuula ne balaba enkola ekola ki ebakolera. Naye waliwo principles oba ennono ezitavaawo ezo ze twogeddeko okwagala okugonda ate mu byonna kati mwebyo ebibiri mwe muva respect, mwe muva honor, mwe muva forgiveness, mwe muva communication. Kati ezo empagi ebbiri ze zizaala biri ebintu ebirala bye tusinziirako okuddukanya amaka. Okay, toyanziza. Then also unless onagambye Thelma Ruth Arrows agamba, unless you respect but if not, we all become men of the house. Bana bangi. Thelma, it actually only entitled okuba n'endowooza yo. Ekitiibwa ky'omwami kino olumu kinsanyusa n'okuneraliikiriza okwogera naye nga kyekyo. Ekitiibwa ky'omwami kyaviira ddala mu butonde bwe. That masculinity came with the man himself. Ti omwami ne bw'aba talina ssente ne bw'aba kankuwa ekyokulabirako. Abakyala nga basubmitting eri bakitaabwe nga tebalina ssente. Naye ku mwami awo olaba tosobola kubanga ssente zibuzeemu. So omwami kisaanidde era kya bugunjufu kya mpisa kya Bwakatonda mwami okuwa mukyala we ekitiibwa.
naye tekijjaawo mukyala kubanga agondera omwami. Ebintu ebisinga abantu babiyigira kuki kukubiraba. Some people learn by expression. Osobola okusomesa omwami wo okuwa ekitiibwa ng'oyita mu kumuwa ekitiibwa. Oh, it's a good one. Yes. Does money dictate the level of submission gyenkuwa? Mu generation gye tulimu, yes, unfortunately kituufu. Hey. Nga si bwe kyali bali. Tikyali, yeah. Omwami aba mwami. Ekifuula omwami kwe kuba nti mwami wo era yakuwasa era yazaalibwa nga muki nga mwami. Si ssente, si bitiibwa byayina ebbali. Nga naawe ekikufuula omukyala kwe kuba nti mukyala nti omwami wo yakuwasa, then naye bw'atyo bwali. Kakati tutandika okugamba nti omukyala tetumuwa kitiibwa kubanga tamanyi kufumba, kubanga teyayiga kusiimuula oba kwoza ngoye, kimutooleko obukyala bwe tubeere nga wa kitundu. Nedda. Bino ebintu ebirala byongerezebwako buki? Bongereza. Byonna biziba compliments ebitweyongerwako. Okay. All right, thank you. Then Joshua Kayla agamba submission to the will of Allah. Kenneth Ivans agamba it's the center of every marriage. Yeah, and thank you guys for following. Lex agamba it's a natural phenomena. A wicked heart will always want to defy nature. Yeah. Kati ye kyategeeza nti aba batakkiririza mu submission bebagezaako okukyusa enkola. Yeah. Okay. Then Chris Kays. Submission to what? Okay. Twaba binyonyodde submission to what? Rachel K. Twakuzoza kuzembulungi mukyala Kikomeko. Then Chris Kays agamba babiwulira. All right. All right. Corporate women. Ebitiibwa babana bingi nnyo. You are a lawyer. Yes. Director Africa Maisha. Ebitiibwa kugamba olina bingi. Ate ne ssente ozikoze ate n'obufumbo oli mu butambuza. Kiri ekyokugondera omwami oto kina kyekikuggyeeko nze ndaba okyali in one piece ate ng'okyali wagonjebwa nga nnyumirwa nnyo okukikola n'okusinga bwe naali nnyumiddwa singa badde siyina mwami gwe nsubmittingira kinyuma nnyo. Abakyala bana bali corporate sokuba please give them a word of advice nti they are career oriented and they bagamba nti nze ku bitibwa bye nnina banchimira mu motoka eriko Uganda number plate ng'ate nfukamira omwami afuna ne ssente ntono kunekuzange. Singa bwe kyali bwe kito then obufumbo teyali budzeemu. Nange kye ngamba nti bambi tebafumbirwa. Kikulu nnyo okumanya omuntu kyali ye ng'omuntu ne mu Katonda. Abule gamba Mukama tatuwa bigezo byatasobola kutuwa kisakola ki kutuukiriza. Mu lugendo lwe Mukama we yakuteekateekera yalaba nti mu kaseera kulibeerako mukyala gundi, olibeera looya nganze, olibeera omuwandiisi nganze oba omukulembeze w'ekitongole nganze. Nti Bayibuli eri bw'egamba nti Philippians kandeke scripture nti I can do all things through Christ who gives me strength. Nti nsobola okubeera munnamateeka, nsobola okubeera omukulembeze mu kitongole, okubeera omuwandiisi, okubeera omukyala, n'okubeera maama, ate n'okubeera sister era n'eddota. Kuba ekisa kiri amaanyi gali nkola ki nga ina so buli wennemererwa era okulemererwa kuba kumbalirwako. Ne bw'okola success ennyo ku mulimu no achieving to the topest rank naye ng'oli mukyala ng'ofeeyirinze okulimirizawo amakaago era still failure ebayo. So my advice would be nti bw'oba weesanze ng'oli mu biti ebyo corporate nga bwe tukyogedde ne wife oba mother nga bw'ofaayo nnyo okulabirira abaana bo n'okuba buli kimu kye beetaaga, faayo era okulaba nti n'obufumbo bw'obutambuza nga butambula bulungi. Scheduling oba okubala obudde, okuteekateeka obudde nze kyekintu kyensinga okukozesa ennyo era kyekinyambye naddala mu bintu eby'enjawulo byendi
nti manyi dire nina okuba mpa obudde abaana bange mpa obudde omwami wange okuzimba enkolagana wakati waffe olw'obufumbo bwaffe katonda wange muwe ekitiibwa emirimu gy'ekitongole njiwa ekitiibwa era ne ku office gyenkolerera nkola ki nayombaayo so buli wobeera nga weesanga ng'ebintu otomera bitomere weesanga ng'ebimu ofeyirinze naye bw'obeera ne jano waliwo ze bayita jano oba diary oba akapapula ng'okutuula n'oplaninga wiiki yo nga bw'eneeba nti ku Mande obudde bwe naakomayo waka nja kukola ABCD male mbeere n'abaana ku Lwokubiri ABCD nga mbimaliriza 1 hour just sitting with my husband tetunyamu oba we go for a date with my love oba ku Lwokuna nja ku meetinga baganda bange twogere in the course of the day oba in the course of the week wesanga ng'ebintu byonna by'olina okuwa obudde obiwadde naye bw'ogamba nti naalabira eyo wesanga ng'ebimu ffe saabakyala naddala ng'oli mufumbo bambi kiwa obudde amaka go gawa obudde but failure or success at work but registered with a failure in marriage is still your failure teri agenda kujustifying nti obufumbo bwamulema bambi tumusaasire bwamulema ng'akola no one is going to do that naawe ojja kwesalira omusango wennyini so give everything time actually let me tell you omukyala alaba kikugwana you deserve to be happy in your marriage you deserve to have a healthy parental relationship with your children and you deserve a career that is successful. Don't deny yourself one for the other. Nyumirwa nnyo gamba nti ekintu ekirungi tekikuggyako kirungi omulimu omulungi tegusobola kuggyako makaago oba abaana abalungi tebasobola kuggyako mwami wo so you can do everything because you deserve it and you deserve the win. Thank you. Well said mukwano. Derek Sekitende wano ku Twitter ku X agambye helper abadde anootinga obuntu obusinza omukolera helper tasobola kubanga ye munafu asinga. That is wonderful. Introduce him in brackets your husband to new connections. Introduce him to new business ideas. Any failure of your man is your concern too. Nagamba thank you for sharing Millie. Nabala abatekayo of course ebintu ebizimba munesi bya buli omu omuntu ajja kulabayo egundi topic weti naye nga ye since you know tebikolera nga goba ina obuzibu gwe nga gwe weba tebikoledde that is your problem abala bayiga. Families are the fundamental, you know, basis of a community. It starts with the family. Abantu abasinga bemulaba ne betwogerako sawa zina abali b'enguzi. Somehow they failed in their upbringing. Ensonga lwaki balaba offices bazirabanga akaseera akokola ki akokwekusa n'okweweereza bo. Something went wrong somewhere and it also starts sometimes with family. So bwe tutereza family upbringing tutereza ebintu bingi olwaleero tuyinza okuba bano twalemererwa naye bwe tuddayo tusobola okuteekateeka abaana baffe mu ngeri nti bo bajja kubeera abakulembeze abanayagala ensi yaabwe okusingako kuba n'abali mu kukola ki mu kukumpanya ebitalina kuba byabwe so kiri important. Okuze ensonga nkulu nnyo. Actually mu nsonga emu anti alo omukisa guno bannanga okusaasira abaana abasibiddwa ejjo abaana abato ne bazadde baabwe n'emikwano gyabwe era kusaba kwange government police balabe engeri gye ba intervening okulaba nti abaana bano bambi bagibwayo ne baddizibwa bazadde baabwe n'okuwuliriza konsaani zaabwe konsaani zaffe okusinze actually naddala ku service delivery balina points ezili valid era tusaba n'obuwombeefu police balabe how they let these young people go abasinga balina emirimu balina ambitions endala but they wanted to put a voice for a government that is identified by peace. Why not? Why would you be intimidated by a peaceful you know, demonstration? oyogedde bulungi n'okwongereza akaawo tusaba
abakulembere ebitongole police Uganda police tukendeze ku bukambwe bannange ebikuuma ddembe yes tukendeze ku bukambwe really and I don't think bana abatali abatali bana bato bakute bipande emiggo waliwo akavidiyo kena abenga bakuba omuvubuka mu gongo mu bulago kwata I think also omukwata n'omuteekayo tolina ate mukuba so tusaba bana emirembe tukume emirembe it's very possible that abavubuka bano bayinza okubeera a little bit aggressive but as the father figures that we have in police abana mubakwate empola akuba owuwa akuba akola ki akuba awumba mubakwate bulungi in the end of the day you will still have them mugenda batwala you will try them and they will be let go because tebalina musango so mubakwate empola dembe lya buntu obuta humiliating oba obutayisa abantu in an humane way obo obusungu obwo bungi nnyo buyinza okuba ate obusungu obwo bujja lwakubanga kino kyetulwanirira by the way ekya corruption kisoboka naye nga obusungu bungi nnyo twetunulemu ng'eggwanga bonna bekikwatako parliament tutereeze it's not too late to fix. Kale, police tukendeza obukambwe. Ekyo nakyo that's really important. Tukendeza obukambwe tukendeza emigga egyo abaana mune bayinza okutwalira mu obulamu butabaddawo. Miri twogere ku katabo akalungi ako koleese ku show. Okay. What does it mean? Ekifaananyi ekyo kiri kungulu ekyo. You did a very good presentation. This is a photo kifaananyi kyange nga nyambadde suuti which is a representation of my career as a lawyer. Yes. Nga munnamateeka because kyekyambalo kyetukozesa okusinga naye mu mukono guno ogwa right mulimu the symbol of justice okulaga fairness naye ate mu mukono guno omulala ogwa left mulimu ebimuli to signal that love is a way that we can solve most of the problems. Singa twagalana tuyinza okwesanga nga tetwekosezza nnyo oba oliawo bwe twekosa okwanguwa amangu okuteeseganya. So nze ng'omuntu I represent both justice and love. Wow, well done. So katabo kano losing to love oba okuwangula okwagala lugero olwange nze kaluwandiika ne maama wange kusinziira bye yayitamu nga nkuza n'okutukuza ne baganda bange abaana 8 so olugero lwogera ku bintu omuzadde ensobi ze yali ewaza okukola ng'akuza omwana ow'obuwala oba ebintu bye yali tanidde okukola ng'akuza omwana ow'obuwala okwagala oba parental love but then as we go on we also advance to the kind of love we call eros, the love between my husband. Most people want to know abantu bano batandikira wa mulimu olugero olulungi olaga gye twatandikira emyaka nga 12 emabega then mulimu ne okwagala kwenina eri community n'emirimu gye nkola mu community and a little bit about submission and how we make our marriage work. So wefunira akatabo kano kasangibwa wa yes nga nakuzomo za 3 mulumu Fairway Hotel tugenda kuba tukalonchinga kuloncha okwo tujja kubanga tulangirira ebifo ebyenjawulo bwe tugenda okukatundira oba gwe wona otambula n'ogula naye saawa zino nkusaba otwegatteko mu kutongoza katabo kalungi kalimu a bit about salvation and a bit about culture, how to reconcile the two. Kalimu okusomesa omuzadde ali eyo wali agadde omwana w'omuwala level yonna gy'aliko akasomeko naye naawe omuzadde alina abaana ab'obuwala kyalisaanidde naawe okasomeko oba otegeere biki ebirimu so mbaaniriza ku Fairway Hotel mujje tulonkinga akatabo ekintu ekiri ku mutima gwange oba kyenwaniridde okumala ebbanga kwe kulaba nga nnyamba abaana ab'obuwala
obutava mu ssomero nga batuuse mu menstruation. Okay. So kye kyasinga n'okuntongozesa akatabo kano nkatunde sente ezikavaamu zongera okulabirira n'okuyamba abaana okusigala mu ssomero nga balina bye bakozesa mu menstruation. So buli agula akatabo kano ajja kuba afunye omukisa okupatinaringa nange mu buweereza obwo oba okuyamba omwana omuwala ali eyo okusigala mu ssomero ng'ali mu menstruation. Well, oh, that's a good cause. This is your copy. Thank you so much. I hope you enjoy the story. I will, Charlie. Thank you. God bless you. God bless you too. I definitely need a copy. We got a copy. There is a launch at Fairway Hotel very soon. Please to be there, Mubonje. Thank you so much. You're welcome. Okay. Oh yes, one no gundi eno gye bateekako eya justice ku mukono ogwa right. Amateeka galina kye gagamba mu bufumbo submission. Amateeka googerera ddala ku ngeri abakyala gye balina okuyisibwamu with fairness and dignity and respect. Gavumirira gender based violence. Gavumirira ebintu byonna ebyo ebirala ebiyinza okukolebwa ku bakyala ng'okugaana abakyala okusikira ebintu by'abaami baabwe oba eby'abazadde baabwe. So amateeka gali very instrumental mu kuyimirizaawo amaka ne ku nsonga ya submission. Newankubadde nga fairness oba equality amateeka gye gatuteerawo tejjaawo kuba nti in the family setting walina okubeerawo head who is the husband, wife and the children. So nzikiriza nti amateeka gayambako okwapliftinga the principles of love and submission. Okay. Olowooza nga bwe twayogedde nti ebyobuwangwa bisobola okuwaga abantu abamu obutagenda mu okubeera abeetoowaze mu bufumbo. Tulina cultures, tulina religious beliefs. Do you think also social media plays a role ey'okubanga ewaga abantu obutagonda like ennaku zino abantu balina ebiwago biyitiridde mu relationships, mu marriage ne ku mirimu actually? Kyenyinza okugamba nti abantu ndowooza ebintu bye bayitamu mu bulamu bibaleetedde okubeera negative. So negative about so many things. About the possibility oba tomorrow is going to be a better day. Abantu embeera gye balimu ebaleetedde okwekyawa n'okugwamu essuubi. So negativity ku bufumbo on social media is too much. Ensonga lwaki ffe twasalawo nti akakatono ke tulinawo akalungi katukasharinge n'abalala ate kikoze because there are so many people aba reaching out nga bagamba mutuzizaamu essuubi. We have witnessed so many proposals of people who make decisions to marry kubanga baali baabivaako tebaalaba kirala. Naye ekyennyinza okugamba nti nga tuli ku mitimbagano, choose your content well era londawo ekikukolera. What you feed your mind you eventually become. Ekyo kigenda mu bwongo obwo okifuuka ti buli woobeera nga gwe kyotuma mu bwongo obwo buli kyolaba marriage is a scam, marriage is bad. Ndabyeko abali bagamba marriage is scam leero nga bali mu kuwaana bakyala baabwe naye nga gwe bakukonvinsinga. So do not be deceived. Marriage is a beautiful place to be. Marriage is a beautiful opportunity to serve God. Obufumbo obunyuma tebabalimba bane ababalimba babasubya. Funa munno omwagale mwagalane omukyala afuna omwana w'abandi omusubmittingire yeebuuze ne bulijjo gy'oli. Ate bano abalaba abafumbo nga basanyufu ne bawulira nga tebasobola na kutuna kifaananyi. Gye bali bambi naye heal. It's okay. Muone. It's okay for you to think that bikunyiza for now, but you're not going to be like that forever. And you don't deserve that. Kiriza omutima gwo guwone. You deserve better. Ng'olaba ekifaananyi oh yes. You deserve that. So it's really happy mu bufumbo sijja kulimba ate nga ndi genuine bannange sizze wano kuba convincing marriage is beautiful because God is. Bwobeera nga obufumbo bukolera mu Katonda. By the way, we don't say marriage is beautiful because tewaliwo bisoomooza. But the focus is not on the challenges and problems. The focus is on making it work. That is the beauty about it, and that's the difference. Waliwo abalaba challenges ne bazirabanga ezizza okubamalawo, naye waliwo abalaba challenges balabanga
opportunity okwongera okwetegeera n'okutambulira awamu. Okay. Bugamba obusemba time weweteyo naye mu second buno obusembayo obako obutumira your last remarks. Okay. Sinanjaga kutumira omwami wange kusookera ddala mwami Robert tumusabe Kikomeko. Kwagala nnyo munange, weebale kunjagala, weebale kumpa kunfula mukyala wo bulijjo, weebale n'okunteeka mu ssente. Bana ndabika bulungi, omwami andabirira bulungi. Nkwagala nnyo era nkwenyumirizaamu. Ntumira n'abaana bange waka bajja kulaba n'abaliwo kati abalaba bangi. Mbagala nnyo mu linnya lya Yesu. Basumba bange, mikwano gyange aba Proverbs 31 Family Ministries, mikwano gyange ku X. Yes. Ababaddeko nga balaba abanjagala ennyo abasharinga content gwe tuteekayo. Mbazaamu amaanyi tusigale ku main, tusigale ku purpose. Let us keep the cause. Tuyambagane. Then ku social media ez'enjawulo abalaba ku YouTube, Facebook, Instagram, mbagala nnyo, mbagaliza ebirungi. Nze ndabye obulungi bwa Katonda wano wendi, naye njagaliza naawe ali eyalaba Mukama abeeko waakutuusa naawe ogambe ndabye obulungi bwa Katonda. Njagala n'okwebaza my dear Stella. Thank you for having me. It has been great. Anigwe seebaziza. Ugamba obusembayo. Wives, submit to your husbands as you would submit to the Lord. And husbands, love your wives as Christ loved the church. Uganda, abakyala mugondera abaami bammwe nga bwe kisaanidde eri Katonda wammwe, n'abaami mwagale bakyala bammwe nga ne Kristo bwe yayagala ekkanisa. Mukama abawe omukisa. Banaye mikwano gyange basumba bange ku Transforming Life Church Kawumpetula, baganda bange, bamaama bange ne jjajja wange baagala nnyo. Okay. Kale nga tugenda basiibula, I think essaawa zeezo naye ndooza naye eddakiika emu atunda basiibula. Waliwo ebintu bye wateekayo ku social media ebikoledde to spend 8 years in marriage. Bayo bisatu byokka then tubasiibule tubate wallahi. Ekibuuzo kye nalinziramu abantu bambuuza, how do you maintain the romance for those 8 years? Engamba ekisooka kuwa hug. Science agamba nti hug eno omuntu bw'omuwa hug erina hormones ze-releasing ezireeta essanyu. Badokita baziyita oba toxasa something. Nja kiteeka ku Twitter. Yes. Hug. Yes. We try to hug every morning. That's effort. Yes, emyaka gyonna kati ezo goals zaali za mwaka ogw'omunaana kyobalaba nagamba guli omwaka oguwedde, kati ate guno mwaka ogw'omwenda tulina na goals era ndala era bwe guno gwakonja zibagamba naye hug, touch, explore each other's body, you know. Kirala mutye ebirala byonna abaana, family, emirimu bibeere nga tebisooka bufumbo bwammwe. Musooke mu prioritizing obufumbo bwammwe, enkolagana yammwe n'engeri gye mwefaako gye mweyagala, then ekirina okusooka obufumbo bwammwe kyokka ye Katonda. Yes, mwagalane, mwewa obudde, date. At least twice. Yes. Mugendeko mu kamuvi. Bwe mbanga temunnaba kutuuka ku level eyo financially ey'okugenda ku movie oba okugenda ka restaurant, mukikolere ewaka. Akanyama kafumbe okasavingire leero wali mu ddiiro nga kika ettaalo gijjeko oteekeko kakandu. Omukwano gunyume, omwami twala akamuli, ebintu ebyo ebirungi abafumbo bye mulina okukola mubimanyi. Omwana watono onyumiddwa omukwano, onyumiddwa obufumbo. Amina. Naffe katusuubire ebyo tubiwulidde bino tusobola okukyusa mu ngeri emu oba endala. Tusabe ne Mukama akuwa omuntu
mutuufu tonnafuna muntu oyo sooka omusabire muteeke maaso ga Katonda ogambe yono omutuufu oba si yeye. Tutambuza ebintu byetu mpola mpola bane tetwerabira kusabiragana mukira kusabiragana yes mbagezi olunaku olungi abaana bye bakuta olunaku radio tusabe Mukama abaana bino babate n'ebitongole ebikuuma eddembe nabo tuleetewo okuwuliziganya okw'emirembe. Yes, tubagala nnyo Mukama batukuumire bannange tusinkane olunaku olw'enkya. Bye, God bless you.